nakugamba era nkiddamu okukyogera tetteeka President Yoweri Kaguta Museveni lyataddeko omukono terina kirigenda kuyamba Uganda kulwanyisa Bisiyaga. BMP bonna nga bwe beetaba mu kikolo ekyokuleeta etteeka lyebamanyi nti terigenda kukola abalonzi babeewerere kuba babufuulidde ddala abasiru abataliimu katoola. Buli olabanga gavumenti nga esazeewo okuleeta tteeka mu kifo ky'okukola system cleaning, for instance police, judiciary, DPP n'ebirala, okuziyiza interference y'abanene nti order from above mu cases nga zigenda mu maaso, the only thing that can be done kwe kuba nti system zicleaningibwa. Naye ne bw'ona okola amateeka gafaanana gatya nga system zisigadde kyekimu oba tolina kyokoze. Nze mbadde ku forefront y'okulwanyisa Ebisiyaga. Gwe kateebereza ng'omusumba ayina SFC ye mukuuma kati osubira polojo mpale enywera mugwa gwe balidde Ebisiyaga agenda aloope ng'eyamuleese akuumibwa ejje erikuuma president oba akuumibwa ejje eritrainingiddwa erikuuma president. Gwolaba kisoboka? Ssemateeka article 21 agamba omuntu asosolwenga olw'ekyo kyali, oba musajja oba mukazi oba musiyazi oba muddugavu oba mumpi oba muwanvu. Kasookola etteeka nga litagetinga okusosola omuntu oyo nga lino bwe baalikoze, etteeka eryo libeera totally unconstitutional. Nti President Museveni ne kabineti ye ne parliamenti ye batutomezza, tutomedde teekawo abiri ojja kiraba, batutomezza. Sylvia Tamale abeere mu musango olowooze nti baagwangula. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ne mu Europe n'America n'Ebisiyaga tebibeeranga byakatala tibabikole, naye mulimu ababofu b'emitwe baba basalawo babitumbule ne bagenda mu UN ne balangirira nti balina rights kati ne batandika okutambuza kye bayita rights ez'abasiyazi nga mu rights ezo mulimu nga mu rights ezo mulimu eddembe ery'obwebange omuntu lyalina okubeera kyali, oba musiyazi oba muddugavu oba mweru, osobola n'okusala onoga nti nze obuddugavu mbukoye njagala kuba mweru. Ddembe lyo according to the constitution. Wa constitution eyo bagitukolera mu 1995. And unfortunately abantu bonna abavuddeyo abagamba nti balwanyisa Ebisiyaga, they've not bothered to tackle the issue of the constitution nga article 21 okwe-excluding abasiyazi, article 27 okwe-excluding abasiyazi mu ddembe lya privacy. Balina privacy, ekitegeeza nti kizibu nnyo okukwata omusiyazi omuvunaane tiyatyobodde eddembe nti manya yakoze Ebisiyaga mu kisenge kye, ajja kubuuza nti kati wazzeeyo otya. Oba wekiba nga kifu ndeetera ekintu eki kimu, ndeetera gondi, ndeetera Semateeka tulabe bw'ayogera. Ekyo bo tebafaayo. By the way, ekikulu kye baagala si kubakkiriza kulya Bisiyaga, ne kooti kwepronouncing nti nabo balina eddembe lyabwe okubeera abasiyazi, okweyita abasiyazi bwebali. Yes. Era nagezaako nnyo oku advisinga ba stakeholders, naye ekintu kye ndabye wano abantu babeera so obsessed ne kye bawagira. Kati ate mulimu bannaddiini nga baagala balabibwe Museveni ne ttiimu ye kye bawagira gavumenti.
kwajjukira tugenda mu 2026 kakati bwe bavaayo nebaja president tuyisize etteeka ly'Ebisiyaga tebamanyi na kirimu kuba nina abasumba bangi nnyo benjogerako they don't understand the content era badongera ku kintu ekyo kimu kyomanyi Ebisiyaga bikontana ne Bayibuli bikontana ne Bayibuli so what bo bagamba so what tebirina kolebwa obubbi tebukontana ne Bayibuli tobanga naye ababbi mubalaba babakwata kubanga babbi babakwata kubanga babbye oyagala okukweka amagezi eri omuddugavu nga mutere mu buwandiike mu bitabo olwo oba omumaze eriyinza okwewuunya bameka abagula amawulire bameka abagenda nagenda ku intaneti ageze kusoma bameka abakola research kubanga n'abakola research bana abaffe actually emirundi egisinga they copy from the internet and post bakola kituyita plagiarism ne bakikola kane baba nti bakikoze naye si yennyini ate tawa muntu credit yakikola yamusooka kukikola so bangi tebamanyi kiri mu tteeka lino baagala bwagazi kulaga nti bawagira omukulembeze kyayagala ne bagenda mu maaso amazima gagano mu 2011 etteeka baalitandika mu 2009 ng'ekigendererwa kugayidinga bantu kwani gwe basobola okulonda mu 2011 era olaba abatali bakibiina kiri mu buyinza babalipyeko Ebisiyaga naki kiyiza Besigye musajja wattu alina mutabani we KOC agani wuuyo kubanga ne wini byanyima ekyo kyakola kikyala kyatunda naye ng'ate tekyetaagisa Besigye tekimwetaagisa kuba nti awagira Ebisiyaga mutabani we okubeera omusiyazi osegede abaana beewaggula and there are so many parents abasalawo ng'abaana babasobyeko abo mutadde abalala bakutte babatadde ku mapoliisi abalala bagobya waka babadisowuninze naye ng'era sitiwe kye bagezaako okukola it does not help anything. Now kati osobola okulaba Bobi Wine era ndoza kati olaba mu mbeera eziriwo Bobi Wine gwe bagamba nti Ebisiyaga kabaka waabyo yasinga okola ki okubiwagira ye kabaka waabyo era bazze nga bafulumya ne bu videos nti Bobi Wine bwajja ng'Ebisiyaga biyingira omuntu asigala ye nga tali ku Bisiyaga ye president waffe Yoweri Kaguta Museveni wadde nga ku mulembe gwe Ebisiyaga bifuuse systemized bitya bogende mulago eryo gye bayita mapi clinic dwaliro oba clinic ejjanjaba basiyas babagulira kondomuzi babagulira lubricant basobola okuseereza emabega n'ebirala bingi nnyo babawani ku ssente so kati bwe kiba nti bwe batyo bakola kitegeeza nti I think government eno erina akakodyo keekola ki keetubisse okitegedde now bw'ogenda mu by'amasomero ekibiina kyaffe kintaba basomesa Uganda National Teachers Union kirina omukago gwe kyakola gwe kyayingiramu ogwa Education International kibiina kiwagira kutumbula Bisiyaga mu nsi yonna era tewaliwo ekitagenze ne mu Uganda mwe kiri nga n'omusajja tweheyo yali akiyingiddemu era wenalinyira wenalumira bakuyita kuluma ku ki yali afuuse board representative owa Education International wano mu East Central Africa oyo so akati olaba nti in all ways bali batwekwata dda ate ne tubakkiriza batwetooloola kasa bakola ssemateeka ne bagiteekamu ekinyusi nti buli omu wa ddembe okubeera kyayagala mu article 21
buli muntu alina eddembe ly'obubange erya privacy oba mu kisenge kye. Article 27 buli muntu alina right to assemble, right to associate. Article 28 the right to information. Kati ebyo byonna bw'ogenda okubikola bano bye bakozesanga pressure tool okulaba nti gavumenti bagifukamiza. Well, bano bannaffe abatufuga, sijja gamba abatukulembera, abatufuga bagamba tetwetaaga ssente z'abazungu. I'm of a totally different opinion. Abasinga okusupportinga infrastructure expansion ne rehabilitation mu ministry ya education basiyazi, mu ministry ya health basiyazi, abasinga okusupportinga enguudo basiyazi oba abazinira ku ntoli zaki z'abasiyazi. Kati gwe bw'ogamba nti tojja kubeetaaga naye ng'ate olina need, bajjajja bakugira nti success has many fathers, failure is an orphan. Pastor wano gw'okakasa otya nti abantu bano abasinga okutuyamba oba okuleeta obuyambi mu infrastructure nti basiyazi? Kugambye bwe bataba basiyazi basupportinga ebisiyaga era bwe babipushinga. Of course ebisiyaga birina dimension ey'okuba nti baagala okudepopulatinga, okendeza ku population y'amawanga mu bitabadde nga Africa, Latin America. So bwe bajja ne balabanga waliwo gap baga tugenda kusupportinga ne conditions zezero. Ekisooka abasiyazi mubaleke, ekyokubiri mubagulire ebiseereza emabega, ekyokusatu mubajjanjabe. Ti gavumenti bwe yandibadde tekyagala eri obliged okukikola. Etteeka baalikola in a special way nti likoonagana ne ssemateeka. Era ojjukira bwajja okunkolako interview nagamba nti oba Fox Odoyo avuddeyo batavuddeeyo eriyo abalala bajja odduwakanya. And here we are. Actually number one ate sina Fox Odoyo, Dr. Sylvia Tamale. Okiraba, this is a woman gwe mbadde mmanyi from the 90s. She's a feminist seeking women emancipation. Eddembe lyabaki lyabakyala. Akati vagina monologue. Vagina monologue. Anti kakati abantu baffe tebamanyi ate bwe butuuka ku beemu peas. Simanyi oba twetaaga bwetaazi kukyusa oba n'omuyolerero kirungi ne tugujjawo, kubanga abantu bano abajja ne boogera simanyi baleeta amateeka baleeta ki, actually tebafaayo ku bantu. Ate bo beewa emisaala. Nabadde nsubira nti after passing that bill bagenda kwegamba nti tusazeewo okusala ku misaala gyaffe na allowance na biki ne bazikaayanira. Lwaki nga bakola ekyo? Ate kakati bwe kiba nti almost 50% of the budget egenda ku debt support oba credit support, tube nti tusasula amabanja kyokka ne weewola ebbanja atusasula amabanja n'ogenda ne bamanerenda kwanabirabye nga bagenze mu bamanerenda. Bamanerenda wano tubamanyi bwe bakola. These are ruthless people, very ruthless people. Naye obalaba nga bagenda ne basinkana bamanerenda ne batekawo ne commission ne bamaliza nga bayisizza yaba manerenda bawole eggwanga. Manerenda nga ne wano tubalina, wasoma ku katabo ka Shakespeare kebayita Merchant of Venice. Akatabo akulabira ddala ruthless manerenda. Musajja yeewola ssente, bwazeewola endagano ne bakola nti okusasula ajja kusasula, ne bwe zigaana okusasulwa bamusalako a pound of flesh. Time yatuuka esasula nga teziriiwo, musajja yeekubidde endulu agenzewa wa tusalwe yagenda mu bakulu ne baga kale katumuyite. Bamuyita ne bamubuuza nti we ono wamuwola ebbanja ti lya ssente meka naali bannyonnyola, oli agala nti endagaano egamba etya bw'atasasula musalako a pound of flesh. Kono advocate w'omusajja eyeewola
aga nti okay my lord agamba oba yali meya sikyajjukira n'amugamba nti my lord tusaba kino kikolebwe omusajja ono awaabwe akambe musajja waffe yeyambule anti yagamba gisalanduza yali yakumutima asaleko pound of flesh naye yeyoka tagiza nayiwa ettondo ly'omusaayi ko okuyika kw'omusaayi tekuliimu sajja ate kati n'asalako nti ekifi ky'ennyama nga omusaayi teguze nti singa wali kyoyagala wandikitadde mu ndagano naye tewakiteekamu era ekkooti teyinza kikuteeramu so ekyo kiba kiremya kwasinga ono yakitegeera nti bagenda mumusalako ng'omusaayi gugenda kuyika probably teyandikkiriza to cut the long story short omusajja gwe baali bawoze yejjeerera naye bw'osoma story eyo that play olabira ddala kye tuyita manerenda nga bali totally ruthless akuwola emitwalo 3 n'akubanja obukadde 5 kati nga ali mu gavumenti nga nabo bemupi babayiribya babalumbawo mu parliament ne beekweka nga bagenze babanja sente zebakola ki zebaalya naye tebafuddeyo kuki ku ggwanga ate ekirala okukomitinga eggwanga mu mabanja buli kiseera nga source of income teyeeyongedde kiba kikyamu gwe mukulaba okukuwo ki ekiddako kati oluvannyuma lw'okubanga etteeka lino liyita kubanga abamu nga bugambye Dr. Sylvia Tamale Fox Odoi, Honorable Fox Odoi, Andrew Mwenda n'abalala twabalabye already baddukidde dda mu kooti bannayuganda babeere n'essuubi kubanga bannayuganda bangi bo balina essuubi mu tteeka lino eryayise nti ligenda kukugira n'okulemesa abaana baabwe okubanga beetaba mu bikolwa bino ebya Sodom. Gwe ki kyogamba ki ekiddako era bannayuganda babeere n'essuubi ku lw'etteeka lino? Buli olabanga gavumenti nga esazeewo okuleeta tteeka mu kifo ky'okukola system cleaning, for instance police, judiciary, DPP n'ebirala, okuziyiza interference y'abanene nti order from above mukesi ezinga zigenda mu maaso, the only thing that can be done kwe kuba nti system zicleaningibwa. Naye ne bw'ona okola amateeka gafaanana gatya nga system zisigadde kyekimu oba tolina kyokoze. Nze mbadde ku forefront y'okulwanyisa ebisiyaga since the 90s and in the fight against homosexuality. Mbadde sikikola for money but with a passion kuba nsinkanye ba victims bangi mu masomero, mu churches, mu communities. Now abantu abo nga bakosebwa bamala okukosebwa ne baloopa ku poliisi. Bwe baloopa ayi ne babakwata ne babakyusa statement ne bagulako emisango tyawadde poliisi amawulire ag'obulimba oba n'afuuka a very hostile witness mu keesi ye yennyini gye yagulawo ng'aga nti owaye ekinamponya kiri eki kakeesi njiddukemu mpone. Bwe tuba nga tulwanyisa injustice kiba kitegeeza ti case oba eri against who oba eri against who ebeera investigated thoroughly era ebeera prosecuted thoroughly era conviction nga ddala kizuuliddwa nti perpetrator yazza omusango yali omwana Ebisiyaga, yali omuntu omukulu Ebisiyaga, kitegeeza nti avunaanibwa era ogumuka mu vvi n'aconvictingibwa. Tulabye nti over the years ekimu ku bizibu ba victim bye babadde nabyo ye injustice. Bamuli Ebisiyaga n'agenda ku poliisi aye ne bamukwata ne bamukyusa statement ne bamugulako omusango nga Kasolo ow'erugazi Omupakisitaani gwe yalya ate Kasolo gwe baasiba era singa abasibe baali tebeegugunze nga ne pasita mukwano gwaffe ow'erugazi naye nga yali abiyingiddemu Kasolo yandibadde mufu. So etteeka lino terinawe eri addressingira nsonga eyo. Emu ku nsonga lwaki tulemererwa okutuuka ku buwanguzi mu misango
nti bw'ogenda ku poliisi bagamba leeta obujulizi, oba oleeta obujulizi bw'oleeta bwe balya, bw'oleeta bwe babuza, n'omaliza nga watawaanira bwereere. Kiraba abaana Pastor Kayanja be yali Ebisiyaga beeraga bokka, babakutte babakyusiza statements bazze kuffe. Ekyewuunyisa nti even after our conviction ng'abaana bwe babaleese nga ba witnesses, ate era abamu baavaayo ne bagamba nti kituufu omusajja yatulya, ate ne bataba abo bokka n'abalala ffe be tutaalabako era be tutamanyi. Era bwe mpulira ng'omuntu agamba nti abaana balimba, ndaba omuntu ayagala okulemesa kozi yaffe ey'okulwanyisa Ebisiyaga, kubanga ekyamazima abaana balidde bangi nnyo, ate bano balina capacity eyeegaana, balina state connection, balina state patronage. Gwe kateebereza ng'omusumba ayina SFC ye mukuuma, kati osubira polojo mpale nywera mugwa gwe balidde Ebisiyaga agenda aloope ng'eyamuleese akuumibwa ejje erikuuma president, oba akuumibwa ejje eritrainingiddwa erikuuma president. Gw'olaba kisoboka? So kati olaba nti those nze badde mu cases nyingi nnyo ne tuziprosecutinga successfully, era njagala okwebaza nnyo DPP, sebaza executive abo baatulaba ne batusekerera busekerezi, sebaza parliament oba legislature, no, abo nabo baali ku byabwe, bo babala kati leero tugenda kuyitirawo wa tukomyewo etteeka. So sigamba nti bamanyi nti lina kirijja okuyamba Munnayuganda, kati bamala twabakoledde etteeka, kati Museveni yamanyi. Museveni yamanyi, ye yalikoze, yasayininze. Nzijukira Ssemujju Nganda yali ku TV n'agamba nti President Museveni munnanfuusi. Y'omu yagamba nti tayagala Bisiyaga. Bw'amala okugamba nti tayagala Bisiyaga, agamba muleete etteeka. Bwe mumala okudireeta, ate n'alagira abagenda odduwaabira nti musituke mugende mubiwawaabire. Era yagamba nti etteeka tugenda ddiisa, ne tumanyi bwe tunaamala oddiisa Mwami Museveni agenda kulagira musajja we Fox Odoi ne Andrew Mwenda baddemu baliwawaabire era baligobe, ng'omulamuzi naye akolera ku instructions ez'okugoba ki omusango. Kati olaba nga legislator ye ndowooza ye ne weebuuza why did he bother ogamba nti batuule bonone sente z'omusolo baleete etteeka nga bamanyi nti Museveni alina obukolomooni, babuyita bukolomooni, alina tricks zazanya obukodyo. Nze nabagamba etteeka tetulyetaaga. Era ojjukira recently baakuba BMP ate tewannonyaako ku olwo, baabasabula emiggo anti bagenda ku parliament, simanyi ne bagaa simanyi bagenda kukumba oba bagendewa abakyala. Naye ekyewuunyisa bagenda okugenda batandike maaki yaabwe nga abatadde gomesi kungulu munda mulimu empale, ekitegeeza bagenda beetegese nti bagenda bakuba, bagenda bakole ekintu eki, bakole kazanyirizi. Mulaba baatukubye, kati abalonzi ne baga era MP waffe muvumu, olaba baamukubye naye n'atatutiririra. Nagamba bwe nti in one of the interviews, singa baabakubye ne bababwaguliza ne babamenya amagulu ne babaasa emitwe ne babajjamu enjala nga ordinary people bwe bazze babakola, kyekyandi kibagwanidde. balekerawo okulimba abantu nti obuzibu bwa Uganda mateeka. Obuzibu bwa Uganda si mateeka, obuzibu bwa Uganda bali beekalakaasa nti balemeseddwa okubanga bajaguza oba bakuba enkuŋŋaana okujaguza olunaku lw'abakyala. Ate nga semate gundi agamba etteeka ligamba ndoza siri lya Assembly Act, Public Order Management Act ligamba nti omuntu yenna bw'anaaba ayagala okukuba olukuŋŋaana teyeetaagenga kusaba lukusa ku poliisi, wabula alina genda agitegeezeeko butegeeza tulinayo olukuŋŋaana era poliisi terina kutwala buvunaanyizibwa bonna mubuuza ate ogenda ddukubawa ate ye amanyi waagenda oddukuba, kati bwe muleka alukube bw'olaba nga asobezza then mukwate. Okiraba ne bo baagenda simanyi tugenda ko etteeka tuligize etteeka weeriri, kati etteeka nga weeriri eriwa bannabyabufuzi omwaganya okuba enkuŋŋaana bwe liba nga terikola
kati gwe mpale enywera mugwa kalevu tekamwebwa sente mu nsawo temuli kati gw'olyoka ogambe kya nze ngenda kusaba lukusa ng'oli omunene okukusinga balumummye ate bakubye eki mukube. So nze nsuubira nti challenge ya Uganda si mateeka, challenge ya Uganda systems eri supposed okuteekesa mu nkola amateeka n'okulaba nti abakoseddwa bafuna obwenkanya era bafuna n'oku kyetuyita redress oba mu Luganda kyeki okuba nti omuntu kale katumuliire aleme kuviiramu awo bamulidde Bisiyaga emabega wayayulise bamukubye omutwe gwayulise eriiso lyavuddemu. So all that. So etteeka lino okutwaliza wamu ligenda kuyamba ki eggwanga lyattu Uganda? Nakugamba era nkiddamu okukyogera kyetteeka President Yoweri Kaguta Museveni lyataddeko omukono terina kyerigenda kuyamba Uganda kulwanyisa Bisiyaga. Kankuwe kino mu 2013 bayisa anti-pornography bill. Lokodo ye yali minister nga tannafa. Bwe bagiyisa Lokodo ajja ku UBC TV actually mwaliko twali babiri nze naye tudibetinge etteeka eryo. President ateekeko omukono tateekako omukono. Nze argument zange zaali nti twetaaga kuzza abantu ku morality tuba inculcating values mu bantu abo. Omuntu amanya atya nti bwatta bamutta nina agenda maaso natta, tibwabba bamusiba naye nagenda nabba nga actually kati ekiriwo ye criminality with impunity mu ggwanga lyonna. Ba ministers kyebakola, ba MPs kyebakola, ba technocrats abali mu bifo bitali bimu mu government kyebakola. N'omulamuzi nasala omusango naye nga akimanyi nti byasaze tebiriiyo nero akuba ye alina ke yakutte basicho ayagala alina kyayagala okukola ki okutuukiriza. Kati mu mbeera efaanana bwetyo tosobola kummatiza ti amateeka tegaliiwo, amateeka weegali. Era nze ndowooza beemupi bonna nga bwe beetaba mu kikolwa ekyokuleeta etteeka lye bamanyi nti terigenda kukola abalonzi babeewerere kuba babufuulidde ddala abasiru abataliimu katoola. Gwe noga nti abalonzi bannonda baŋŋambye nwanyise Ebisiyaga ndeeta etteeka nga look tulina health care system nfu, tulina infrastructure system nguudo nfu, tulina amafactory galimu bagwira, business major businesses zirimu bagwira. Omuntu n'abeera nga mudaaki n'aleeta wano akakoko akato, n'aleetawo emmere yaako, n'aleetawo n'eddagala lyako paka lwerikula. Kati then nante bwe tutuuka okutunda timbadde nsaba katale ak'ebudaaki oba ake Belgium bamuga nti ebintu byammwe bye mukola bye mulima ennyama yammwe nkoko nte byonna birimu chemicals tebiri fit for human consumption in Europe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tebiri fit for human consumption. Now gwonguziza eddagala, gwonguziza akakoko, gwonguziza emmere, ki ekifudde enkoko obutabeera mu katale kaabwe. Kati kitegeeza bo bajja buzzi kutukwata mateeka ne bajja kakati kiki kye tuba tukola kati ono tubatwalire kino. Ate bannayuganda bambi olw'okuba balwadde baagala nnyo ebyobwereere. Omuntu nga talina kyakola abeera ne despair. Kye bamusuubiza nti ekiyinza omuyamba kyagenda nakyo. And that is what these MPs have chosen to do. Bamanyi bannayuganda kye baagala,
bamanyi tebalina busobozi kwetuusaako bintu byabwe kati kyebagenda maaso n'okukola kwe kulaba nti bagenda maaso n'okukola amateeka kati we butuuka ku essential services ne products omuntu wa wano ze yandyetaaze alina genda kufukamirira MP oba minisita owekitiibwa President Museveni tubadde tusaba otukolere kino ne weesanga nti president yasiba yasumulula minisita yasiba yasumulula actually minisita ne bwabba avaayo mu kaduukulu nadda mu parliament ne mu cabinet nadda mu cabinet era naddamu okuteesa era nga gwogamba nti abasajja bano balina ekintu kye baagaliza bannayuganda. Etteeka lino bwe libanga teririnaamu muzinzi gwonna, lwaki ensi zino nga America, UK, Canada oba Denmark lwaki beeraliikirivu olw'etteeka lino? Lwaki batandise okuteekawo sanctions naddala ku bannayuganda abamu? Sofa kati twawulidde sipiika simanyi oba ne David Bahati baali muteekako dde mabegeeri. Lwaki beeraliikirivu amateeka gano bwe gabanga tegali muzinzi gwonna? Kankubulira ekintu kimu, bw'oba oyagala okuwuliriza obulimba genda owulirize BMP bannabyabufuzi, ne bw'oba oyagala kuwuliriza amazima era otegeera amazima agakufuula ow'eddembe abo beveeko onoonye omuntu nga Male, onoonye omuntu ali ready to tell the truth. Okiraba akati abasiyazi bali strategic, bakola batya? Bamanyi nti Uganda teyagala Bisiyaga. Bwe bateyagala Bisiyaga tukoze tutya? Baleete etteeka, then eventually tugende tulirwanyise era tuligobe tuyiseewo Ebisiyaga. Anti kati tuba tukola kiri kimu, tugende tubapike bayise etteeka ne baliisa. Bo balowooza abazungu bannanfusi toto. Nze gwolaba sikkiririza mu mazima ga mu America oba mu Ngereza oba mu Italy oba mu Germany balina bye beetaaga. Africa bagyagala dda. Bagyagala kukola ki? Kujja okyupayinga. Bwe baatuwa independence baali tebannatutta tumalawo, naye nga batutta abaddu babatwala eri gye batta abaayo. Mu Americas batta Abamerica, Red Indians batta obukadde 100. Mu Australia Abangereza bwe bagendayo batta ba Aborigines baali 25,000 ne batta ne wasigalawo ba Aborigines 6,000. Era abo ne bakkiriza ne bamatira nti bano abasajja tebatwagalangako. Kati ffe bazze batutta batuwa emmundu tukubagane. Kitegedde? Ne batuwa ne batta economy yaffe bajje batuwe emmere. As long as you a beggar has no choice. Ate mu lutalo kyenjagala otegeere muganda wange, bw'oba n'omulabe ng'omulwanyisa kiba kyamagezi nnyo n'ofuba okuyingira mu kampu ye olabe kyalowooza omanyi kyategese. Kati omala okuyingira mu kampu ye katandika okupulaninga. Bano abalina abalwana mu bise tebakimanyi na kukimanya ti abasiyazi ba-infiltratinga dda system zaffe, parliament, cabinet, ba technocrats, masomero, buli wamu wonna ba-infiltratingawo, bayingirawo. Era bakola kibayamba kutuukiriza agenda zaabwe. Ndekete bulungi? Now, kati oli okugamba nti kubanga nti bawakanya ffe okuteekawo etteeka ly'Ebisiyaga tebategeeza nti actually bawakanya, baga nti mulikolere ddala wuuyo Museveni likole, ne bamuteekamu opika. Museveni n'asayininga, bamala okusayininga tumumaze tugende mu kooti. That's what they wanted. Tetugenda kuwininga kooti ya case. No, kyengamba ensi z'ebweru ezo kubanga ogambye tetuzeesiga ate nazo zipika etteeka liyite bwe liyita. Okulipika liyite kye baba banoonya, okay, then balitwale mu kooti. Kooti ze pronouncing ku ddembe ly'abasiyazi.
the right to non-discrimination, the right to obutasosola, the right to privacy, okuba nti omuntu alina eddembe lero bange okutunula okubeera mu kisenge kye n'akola by'ayagala. Njala tuwekonekaawo nti waliwo ebisiyaga we byekuusiza ku ddembe ly'obuntu. Awo nawo omuntu ategere kubanga ndabye bannayuganda bangi n'abafudde wano ne bagenda ebweru. Ubalaba bali ku ma TV eyo bagamba shame on you Uganda, shame on you Uganda, ddembe lyaffe. Waliwo kyekuusiza. Ssemateeka article 21 agamba omuntu asosolwenga olw'ekyo kyali, oba musajja oba mukazi oba musiyazi oba muddugavu oba mumpi oba muwanvu. Kasookola etteeka nga litagetinga okusosola omuntu oyo nga lino bwe baalikoze, etteeka eryo libeera totally unconstitutional. Era nze ntunula naye ate si kyewuunya kubanga bano b'MP baffe tebasoma eyo ennaku gye tulina, tebasoma. So twetaagawo amendment mu ssemateeka then etteeka liryoke likole. Kati kambuze ye nga ki ekitutwalayo ng'olweri tulina etteeka lye bayita sex against the order of nature, section 145 eya penal code, nga n'abaana bali protected by section 129 eya penal code. Bw'oli omwana ebisiyaga osobola n'okuttibwa. Ekiraba which is aggravated defilement. Defilement mulimu ebisiyaga, mulimu ne heterosexuality. So wakati nze ngamba tikye tulina okukola singa tetwapapa ne kati twapapa. Era mbategeeza nti President Museveni ne cabinet ye ne parliament ye batutomezza. Tutomedde. Tekawo abiri ojja kiraba. Batutomezza. Sylvia Tamale abere musango olowooze nti bagwangula. Lwaki? Kabumba. Lwaki? Kyale Makerere. Bano bibasomesa amateeka. Balodini. Lodini. Akati gongambe nti obalese. Bamaze dde okulaba loopholes we ziri. President yalitaddeko gye omukono. Bwagenza okuziba nga bali wawaabidde. Esigeza baali beetegeka dda. Era nga kibagenda okukola bakimanyi. So wakati oyo alowooza nti abasiyazi basiru kubanga baddira awatateekwa kuyitibwa ne bagendayo ne baddira empitambi ne bagirya. Naye emitwe gyabwe gikola. Ate tegikola gyokka. Balina ne bannaabwe balobist mu Bulaaya, Amerika ababayambako ne bawone ssente mukole kino. So tebalina buzibu bwonna. As far as money is concerned, bazirina ez'okulaba nti keesi eno ebeera prosecuted, petition ewulirwa era newangulwa. So tuve ku kulowooza nti tuli bagezi oba okulowooza nti b'MP baffe bagezi. Sinalaba bantu bali dense nga b'MP baffe. Okulowooza nti bannayuganda bonna basiru. Okulowooza nti bannayuganda MP baffe ng'obayisizaamu nnyama. Kati nze mbayite nti Museveni yateeka etteeka mu 2007 eri protecting abaana ku kuliibwa ebisiyaga. Lyali lyakakola omwaka gumu n'ekitundu 2018 2019 half ne baleeta anti-homosexuality bill ne bagikozesa nga ttuulu eya 2011 ne bagamba nti omanyi baatuganye naye katulabe 2014 ne bagizza nga ttuulu ne bagiyisa. Wamala ogiyisa ne bagamba nti katugenda ddirwanyi tugenda kukola ki, tugenda kuddamu tuliyise. Ne baddamu ne baliyisa. Omulamuzi Stephen Kavuma n'ataasa Uganda bwe yagamba nti bannange etteeka tugenda digobera ku technicalities so si ku content, so si biririmu naye kye bataakola kye bandibadde bakola ne liryoka liyita era kye basinziirako kati ne baliyisa ne baligoba. Bamala odigoba 2017 18 19 20 21 tebaalyogerako.
okulonda kwali scientific nga tewali ajja kuba lukuŋŋaana, and Museveni utilized that opportunity very very well. Now kakati 2026 batandise otupanga baliziza kooti ne bwerigoba bo bajja gamba kakati mumanyi kye mukola nti mutudze tujja genda tuddemu tulireete. Eyo it's a campaign tool. Hey, it's a campaign tool. Kati okujjako nga oli mu position eya qualified privilege nganze nze nkulembera olutalo lw'Ebisiyaga mu ggwanga, tosobola kumanya kye ndyogerako. Actually bano bali ku bwongo bw'abantu bwe bazannyirako. Hey, gweteka wabi. It's a campaign tool. It is a campaign tool. Okuva lwe baalireeta anti era balikoza kati nga bwolaba mu America naye balikozesa amateeka ku Bisiyaga bagikozanga campaign tool. Ffe tugenda birwanyisa, ffe tetugenda birwanyisa. Kati abatagenda birwanyisa ne bawagira ba Democrats, abagenda birwanyisa ne bawagira ba Republicans. Okiraba? So that is all they do. Mbadde manyi nti nga nzeeyoko katono wano ku kigambo kya obutasosola etteeka mu ssemateeka waffe obutasosola muntu yenna mu kikula kye. Mbadde manyi nti ekikula ekyo nga oli muzaale mu kikula ekyo, so si okukula ne ŋŋamba nti Kisubi kati ndi mubbi, so sijja kusosolwa mu bubbi bwange gye ndi. Mbadde manyi nti kye boogerako boogera ne ku kino banzadde nga Kisubi siri musiyazi naye neefuula nenfuuka omusiyazi. Kati nze kyenjagala era bwogamba nti kyoyagala okubeera omusiyazi ddembe lyo tewali ateekwa kukuba kuki ku mukono. Hey, bwekiri lyeteeka bwe lityo. That is the constitution of the Republic of Uganda ya 1995. Tekoma kwekyo eyo ssemateeka edifininga omusiyazi ng'omuntu eyeetaba mu kikolwa ne muntu munne bwe bafaananya ekikula, omusajja n'omusajja, omukazi n'omukazi. Mu mateeka era mu ssemateeka kasita etteeka mulikola nga litagetinze a class or group of people, etteeka eryo libasosoze era bwe bali wawaabira terisobola kustandinga test of the constitution. Okitegedde? So kaakati mugende mwetegereza ebintu kubanga oluusi nze njogera ne mulowooza male, waliwo n'abanvumirira ku mikutu ate male era tebakutegeera mbagamba obaona awagira abasiyazi. Nze nawo mu mutwe mu lutalo lw'abasiyazi mbadde mu court cases nyingi ze tuwangudde weeziri, ba victim bennyambye weebali si baakupanga bupanzi ng'abo boogamba nti kale obadde olwanyisa Ebisiyaga nti tuweeyo ku ba victims nga talina n'omu ayinza kugamba nti ali wano. I have them. Hey. So wakati nilwakuba nti bambi ba victims nabo balina the rights to privacy. Kati sisobola kumala gagenda gatandika kumwanika okujjako nga mpadde olukusa nti nze njogeraako era bwe mma mwogerako n'erinnya lye nendyogera era baga nti fine oyo tukola ki tumumanyi. So bano ba Fox Odoi, Dr. Tamale, ba Andrew Mwenda mukulaba okuko ki kye bagoba? Kati bagoba ki? Bawagizi baakyo bannamateeka abasomye human rights. Ekitegedde eddembe lyaki ly'obuntu era babakozesa okubaako ne bye baleeta naye nga bamanyi ti binajja ate bajja bigoba. Bwe babigoba ge agenda oba homa agenda esobole okutuukirira tyotyo babadde tebatukkiriza kubeera na ddembe nti kati kooti yasazeewo n'egamba ti n'omusiyazi alina eddembe lye ery'obwebange okutambula nga yeeyita omusiyazi. Ekyo kibaagala. So bo bafunira wa yadde baasoma amateeka bafunira wa mu kino kubanga ddala bw'oboze muko obuntu teri batono nnyo abaagala abasiyazi tebabaagala, ebikolwa byabwe teri abyagala. So bo okulwanirira ery'eddembe kiki? Anti mulimu ssente gwevaayo ogambe nti ogenda kulwanirira abasiyazi, ssente weeziri. Oba oli munnamawulire, oba oli munnamateeka, oba oli musomesa, whatever you are, kasita obeera activist
osobola okubalwanirira ne bakuyiira ssente. That is all. kyolekera bannayuganda ku nsonga eno ey'etteeka njagala kuleka kubanga obulamu si bulungi nnyo. Obulamu bwange bwagotaanyeemu naye nja kutereera munsabire. Mbadde mulwadde era nkyali, era singa tozze mbadde siva mu buliri olw'okuba mmanyi nti people out there baagala amazima gange genjogera. Ensonga lwaki nkoze eki budde bannayuganda mbagamba Ebisiyaga lw'oyalwa mu nnyindo olwejja wekka. Bw'oba olowooza nti gavumenti erina solution okulwanirira abaana bo oba weerimba. Gavumenti erina obusobozi obuprotectinga ababikola. Kitegedde erina obusobozi obuprotectinga abakola ki ababikola. Omuntu yekka ayagala omwana wo yeggwe, era bw'oba tomwagala awo mba nkwewuunya bwewuunya. Ekyo ekirungi tukwatire wamu tulabe nga tutambuza campaign ne amateeka obuteeka tegagenda kutereeza moral decadence eri mu ggwanga. So nga ate bwe tuvaayo tulungamye empisa kijja kusooka. Bannaddiini of course mbamanyi bo baagala nnyo etteeka lijje. Babagamba ffe twawagira twamala. Church of Uganda yawandiise eddanga esiima omukulembeze w'eggwanga. Giweeyo wiiki bbiri olabe bye bakola. Kyegamba kyokka yo tekkiririza mu death penalty, eyagala life imprisonment. Anti gambye nti liinako balitwale mu kkooti, anti baalitutte. Olabe ebigenda okuvaamu. So nze ekikulu saani alitutte mu kkooti. Ekikulu kiri nti abasiyazi balikozesa era bakozesa abantu ab'ebika ebyanjawulo. Mulimu bannabyabufuzi, mulimu bannamateeka, mulimu abasirikale, mulimu abasawo, mulimu n'abantu abalala abakola omulimu ogwo. Akati tulwanirira eddembe lyaki lyabasiyazi. Bali very subtle. Tojja kubamanya nti ekyo kye baliko. Onoogenda okukimanya ng'oledde bamaze dde okuyisaawo ki ekyabwe. So nze mbagamba nti tuyimirire tulwane. Nze navaayo ekimu ku binnuma ti bannayuganda kati balimbibwa nti waliwo abalwanyisa ebisiyaga ababadde batabirwanyisa. Era bw'ogenda ku mutimbagano kuliko bazita batya, kuliko pages, bazita pages. Eno page erwanyisa bisiyaga, eno page erwanyisa bisiyaga, naye ekiri kuli buli omu ateekako nnyingo yakulaba nti ba fundraisinga bafune sente zaki z'ebisiyaga, minus okuyamba aba victims, minus okulaba nti judiciary ekola omulimu gwayo. Nga nze ne bannanga batono nnyo abazze bayamba bwe tubadde tukola. So buli muntu yandibadde ategeera era ng'awulira omwoyo kyagamba. Oba oli musiraamu, oba oli mukatuliki, oba oli mu adventist, oba oli mulokole, oba oli mukristaayo, oba oli muki ew'eddiini yonna, oba oli musiraamu, we need to pool resources tulabe nga tulwanyisa ebisiyaga. Nze wendi ate endo zange zizaako okulwana, era singa nali seewadde eyo, singa nabitadda kuba ekyamazima bannayuganda tebategeera kye bayita causes. Olejja n'abateekamu nti bannange akati twagala emmotoka nsobole okulwanyisa ebisiyaga. Tebamubuuza nti emmotoka gy'ogula egenda birwanyisa etya, ate ng'olwedde olina ki emmotoka nti mugireete. So bannayuganda babuzaabuziddwa, naye abaana mbakuutira abali eyo mwewale nnyo abantu abajja mu bulamu bwammwe nga temubamanyi. Ayinza okujjanga mukwano gwo najja nti agenda kukuyamba, najja nti agenda kukuwa ku byokulya n'amawuliriza ng'akukabasanyizza, aye togenda kumuloopa kuba ye yakwesooka. So kyobola nga ngamba nti abaana mwegendereze nnyo abantu abajja mu bulamu bwammwe. Bangi abajja baagala bwagazi kubakozesa, bwamala okubakozesa babaddukeko. Nkwenza pastor. Mukama yeezibazibe, kansubire nti nja kutereera kubanga ekyamazima fatigue yo ennumye, era nziramu we natandikire nti bannanga abali eyo abatulaba, bw'obanga oyagala okubaako kyokola waayo n'obudde
obwomula kubanga bw'otowummule oyinza okubreakinga down, otowummule oyinza okukoowa, oyinza okutabuka. So ate tewali kyopostponinga kyotosobola kukola olunaku olukola ki oluddako. So nsaba nnyo Mukama abankuumire, n'abasomesa mbagamba abaana temubagoba nga bali mu Bisiyaga, muba referring for rehabilitation. Ekimu ku bindwaziza kwe kuba nti mbadde n'abaana ab'oku rehabilitatinga mu holiday eno gye tumazeeko. Actually okuviira ddala taamu eyaggwa ng'egenda okuggwako mbadde n'abaana bangi, era Mukama nnyambye n'ennyamba benkola ki bennyamba, naye nga ate bonna sisobola bayamba olw'ensonga sisobola kutuula awo nyambe baana nga tebalina kye bampa, ng'ate nina okulya, nina okwejjanjaba, nkoowa, neetaaga okuwummulamu, nina famire, nina emirimu. So Mukama abankuumire. Weewaawo tweyanziza gatrabo mulungi ye Pastor Solomon Moses Male gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu ku nsonga y'etteeka ly'Ebisiyaga lyateekeddwako omukono. Bannayuganda bangi balyesunze, naye ate owulidde ne ango Pastor mwakuleetedde. Tuddemu omulundi omulala, mubeere bulungi, mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.